Naluli nakugamba ekintu nekugamba nze ndaba Kyagulanyi nga prophet. Omulanzi alanga ebiribeerawo ate ne biba yagamba bajja kiwulira. Abantu waliwo embeera gye baateeka ku Kyagulanyi bannabyabufuzi ab'amaanyi gye baateeka ku Kyagulanyi ng'afulumya eggwanga. Natunuulira nga ezi interview ne ŋŋamba akuwalana bw'awerekera akubanja. Omuntu yenna akuvuganya kyetaaga ng'omulabako kyakola. Naye akuvuganya bw'aba nga tomanyi kyazaako ng'ate ali mu bantu naawe gye wajja obuyambi okufuga eggwanga lino kibaamu okutya ebweru eyo wava. Naluli nabagamba ti ekintu ekirikyusa Uganda tekigenda kuva wano, kigenda kuva mu diaspora. So mulabe akuvuganya bw'abanga gy'addukira problem babo bonna Basemuju Zedriga ayo mukyala mugezi nnyo okuba nti I have now Semuju ali avuddewa ku gundi ya PFF agenda wa ekira mulaba ne kati omulaba lwaba yagadde omulabe lwavaayo bamutaddeko akazito ku kyalo kwava namulabye mu kkanisa n'awaayo ne miliyoni 10. Musajja yayimuse n'amugamba nadde njiraba. So kati okujja okukyala pressure yavuddewa Lukunjiri. Ate nga bw'okimanyi nti principal y'omunsi tebalima Kambugu ne General Muhoozi ebadde beetwala ebiseera ebisinga. Kati alaba nga ne bwage talina ajja mukuba ku mukono obutakyalira Besigye. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atonda byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange. Basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo, abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Gwatulengera ku Emboozi mu Yuggi Geoffrey Mayanja yenze nzize tuwayemuko ku Mboozi ane Charles Muvawala gwendi naye Omumerika so gwendi naye no kulwaliro tuzze tuwayemuko ku Mboozi Muvawala nsanyusa okulaba ssebo. Kale ssebo mugamba mutya mwetuli bigenda bitya tukwasaganya. Amiina. Nange mwendi nkyakikwasaganya mpola mpola. Amiina. Kama kyakuuma. Amiina. Bitambula bitya Uganda ogiraba otya ennaku zino akabanga kogimaze of course gwo mulundi ogusoose agono gwakubiri nga tuwayamu ku Mboozi mu Yuggi era mu Uganda mwoli. Uganda naawe kati yatandika okuwoomera. Sajja yagamba Uganda etandise okumuwoomera. Uganda so far si ensi yaffe mwe tuzaalibwa kitukakatako okubeera wano. Tetujja kugamba nti Uganda wano wetuzaalibwa wali obuzaaliranwa waffe famire zaffe ziri wano. So tekitegeeza nti nze okubeera wano nti empoomera buwoomezi. I belong here. Era wano we waffe. Tekimbuuzibwa nti lwaki nduddewo nnyo kubanga
Lwaki omuntu akubuuza atya lwaki oluddewo ewammwe ate sebo oli mu America sebo oli mu America sebo abiri twagenda kunoonya gundi bulamu bulala lwaki oludde wammwe naye tekitujjaako nti wano waffe tosobola kuŋŋamba lwaki oludde eka eri gy'olina okuŋŋamba ebweru ng'oluddeyo nnyo nga tokomawo naye ndi waka atombuuza lwaki oluddewo nedda owange ebitambula ku social media obiraba waliwo ekiri ku social media essaawa zino ebifaananyi bya First Lady Janet Kataya Museveni waliwo ebifaananyi ebyafulumye byafulumidde ku mikutu gye tulowooza nti giri legit gwa first daughter omu ku first daughter naye ndabye debate y'amaanyi nnyo abamu bagenze ne mu Google ne bateekamu nga babuuza Google sebo tubuulire omanyi waliwo awo enjogera eyajja nti buuza Mr Google nti Mr Google tubuulire bino ebifaananyi byakubwa ddi kakati nawe osokuteekamu awo n'obuuza naye debate y'amaanyi abamu basanyufu of course analabyeko Honorable Namere nga musanyufu nnyo nga nti kakati kino kyamaanyi nnyo yasanyusira okuba nti byafulumye n'abalala bangi si ensonga enkulu naye njagala soka tuyiterekaawo ku mutimbagano awo debate y'amaanyi side awo eggwanga lyatuukaawo okubeera nti nno ebifaananyi abantu batukubaganyako ebirowoozo nze neyo family sigyogerako nagita tugende ku kirala najenenya basi mbuze ekirala wagiviirako ddala because bwe ndagyogerako nyinza okuseerera ne bagaa kale lwaki kanjireke muva wala bannabyabufuzi nga bawedde mu ggwanga Dr. Lina Zedriga omumyuka wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire agaliwo essaawa zino galaga nti naye yamaze dde okuyitamu era ge nawuliddeko nti yerekedde eggwanga lya Amerika n'abalala gye buvuddeko awo Honorable Ssemujju Nganda naye yagenze era yavuddeyo nnaku nga 2 emabega oba jjo oba kwosajjo n'afulumya katambi n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president okuva mu ggwanga n'adduka n'ayolekera mu ggwanga erya Amerika n'agamba nti yalengerera wala era kyeyakola kituufu era yagamba nti awo yategeera mwami Museveni era yagamba nti nno y'omu ku abo abali bamugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu komawo tukolere ku butaka wano omusajja nga tumuli kumpi wano tumumegge vaayo eyo naye yagambye nti yali alaba bukyamu n'agamba nti naye yamaze tuka mu mbeera gy'alimu essaawa zino okutuuka nti kati sikyasobola kudda kati naye kati yalabidde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kyeyakola kituufu naluli nakugamba ekintu nekugamba nze ndaba Kyagulanyi nga prophet omulanzi alanga ebiribeerawo ate ne biba yagamba bajja kiwulira abantu waliwo embeera gye baateeka ku Kyagulanyi bannabyabufuzi ab'amaanyi gye baateeka ku Kyagulanyi ng'afulumya eggwanga natunuuliranga ezi interview ne ŋŋamba bano tebamanyi kiri mu Uganda kati bw'olabanga bali eyo ebweru nga boogera of course wano embeera yo etabuse omukulembeze w'eggwanga yagamba nti ebibiina by'obufuzi by 2020 what ajja kuba abimazeewo kitegeeza ki nti bannabyabufuzi abagundivu batandika okufuluma eggwanga ate nno n'abali mu bukulembeze tebeeyibaala abali mu bukulembeze mu NRM katugambe temweyibaala kubanga akuwalana bw'awerekera akubanja omuntu yenna akuvuganya kyetaaga nga omulabako kyakola naye akuvuganya bw'aba nga tomanyi kyazaako ng'ate ali mu bantu naawe gye wajja obuyambi okufuga eggwanga lino kibaamu okutya oba olina tosobola kwebaka tosobola buli muntu zino ensi za Africa obuyambi okukyusa obukulembeze bw'eggwanga entalo zonna ezigenze mu maaso
bana abasajja balinnya nnyonyi ne bagenda mu bazungu ne bakola ki ne boogeraganya n'abazungu ne babasuubiza ensi n'eggulu ne babawa ki obuyambi obusobola okukyusa ensi. So akuvuganya bw'abanga ali bweru wa Uganda nga buli agira adduka bweru wa Uganda gy'akuvuganyiza. It's a problem. Tosobola kwebaka n'obulizaako. So tebagamba ne babeera awo ne banywa kacaayi akalungi nti betuvuganya babaabo bakola tubamaze bagenda bweru. Bweru eyo wava naluli ne bagamba ti ekintu ekirikyusa Uganda tekigenda kuva wano, kigenda kuva mu diaspora. So mulabe akuvuganya bw'abanga gy'addukira problem. Tosobola kubeera ng'ogamba nti ebiina mbimazeemu amaanyi nga bali bweru. Nze munnange nga nze muvawala nze nkimanyi babo bonna Basemuju Zedriga ayo mukyala mugezi nnyo okuba nti I have now proof nti ali yadduse nabaddeko awo ndaba babloga b'NRM yakyuse yagenze mu NRM byonna babikola naye siina bwino mutuufu sisobola kikomentingako nti ali bweru naye ekyasemuju kyo kiri officially yakyeyogeredde nga ali ku video tali mu Uganda Kyagulanyi Ssentamu officially tukimanyi tali mu ggwanga n'abalala waliwo n'abali mu ggwanga wano naye nga tebasobola kwogera nga tebasobola kuvaayo ku TV nga muvawala tikayogere ku nsonga ziruma eggwanga. Honorable Ssemuju Nganda, President Robert Kyagulanyi Ssentamu katugambe n'abalala abalinga bo n'abanagenda kubanga tusubira nti n'abalala bagenda kufuluma bajja kufuluma singa babeera ebunaayira eyo gye bali kyabulabe nnyo eri eggwanga lya Uganda eri gavumenti. Kyabulabe nnyo omulabewo gw'oyita omulabewo nga tomulaba ate ng'akyakuvuganya okitegeera. Baba abaana bagezi bato ate bagezi basobola okulobinga okitegeera basobola okulobinga kyabulabe nnyo eri eggwanga nti avuga nti abakulu abo bali bweru wa ggwanga. Kyeŋŋamba kyabulabe nnyo eri gavumenti naye ate ebanga achievement mu ludda oluvuganya nti basobola okukola kyonna kye baagala okukola freely nga bali bweru wa ggwanga. Basobola okumiitinga bonna be baagala okumiita nga bali bweru wa ggwanga ate wali abakuba ku mukono. Kubanga abantu abamu obule badde balowooza nti abakulembeze baabwe okubeera nga bali bunaayira kireetawo okunafuya ebibiina by'ebyobufuzi n'opposition. Ekyo kiva mu kibiina ekiri mu buyinza kyekiteekawo embeera eyo nti bwe kiraba nga waliwo omukulembeze w'ekibiina eky'ebyobufuzi agenze kyo nga kipika nti baweddemu amaanyi naye tekuba kuggwamu maanyi tekuba kuggwamu maanyi kuba ku planning they are planning kubanga ebibiina bino eby'opposition ababikulira baana bato bavubuka bato bakyayina obudde bungi okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakyusa batereza eggwanga lyabwe. So nga gavumenti ya Uganda omuntu yenna ng'owulira akuvuganya naku mulembe guno ogwatuuka ogwa social media ogwa tekinologi yeetaaga n'omukuumira awo ng'omulabako kumpi awo ng'omulabako era alazeewa nti wuyo avudde emagere agenze ku kitebe avudde ku kitebe agenze kati oba nga tomulabako nti Ssemuju ali avuddewa ku gundi ya PFF agenda wa ekira mulaba naye kati tomulaba lwaba ayagadde omulabe lwavaayo ye mwenyini bw'aba ayagadde gavumenti emulabe lwakikola. However much gavumenti erina intelligence ebweru w'eggwanga tesobola kumonitaringa abantu abo biki bye bakola outside Uganda kubanga bali wala. So bana byabufuzi baleme kugwamu maanyi nti
nti olwokuba bali badduse ebibiina by'obufuzi bino biweddemu amaanyi nedda tebinaggwamu maanyi waliwo ekikolebwa nze kyensuubira. Waliwo ebibuuzo bingi ku statement ya Honorable Ssemujju Nganda nga bagamba nti omusajja aludde mu byobufuzi omugezi abadde alabika nga mugezi ebbanga lyonna agamba atya nti ekikolwa kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu ggwanga okuba nti no yali ali mu bulabe bagamba atya nti akiraba atya kati lwaki teyakirabirawo ebbanga lyonna nti bali takiraba nti kakati waliwo ensonga eza kati ezidabwa Kasooli nti andivaamu nga balya bamugamba ndiwulira ava mu kasooli bagenda mutema nti bakyamutema ne bamutema ne yagwa wansi ne bamugamba ndiwulira ava mu kasooli uyo bagenda mutika bamutwale bamwanike nti nja kuvaamu nga bamwanika ndiwulira batandise okususa kasooli vaamu bagenda kumususa tyanja ndiwulira bagenda kufumba kasooli vaamu ekyasemera naga nja kuvaamu nga balya era yavaamu nga balya kubanga bamususulamu ne basuula ebbali kuba yali already yafudde. So kati bano beefuula bandiwulira naye omwana n'abalaga nti ye alina kyalengedde n'agamba kanneetegule nga bukyali. Abantu bangi bali wano bannabyabufuzi nga tebali free, tebasobola kwogera, tebasobola kukola ki wabula nga wadde tebadduka naye era na wano bali muki bali nga abadduka mu ggwanga nti essaawa eno oyisa ma TV social media biki nga tolabyeeyo mu nnabyabufuzi bali betumanyi bali ayogere enyenje ne zikankana nga tomulabayo okitegeera era oba oyagala abakankanamu ojje eno ku YouTube gyobasanga baffe gyobasanga kubanga lwaki nti abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba ebintu ebyo n'agenda yali awonya bulamu bwe na famire nti abantu ne bagamba adduse aleka avudde mu struggle agireseemu abaana bali mu makomera. Komanda yenna nga bw'omanyi bakomanda tebabira ku front. Komanda akomandinga n'abaana ne bagenda tebabira ku front. So Kyagulanyi okugenda ebweru kyayamba nnyo struggle okuba nti singa kati Kyagulanyi bamukwata ng'ali luzira singa amaanyi nuupu tugamba banaye tuzzaako ki banaye kiki ekiddako kubanga pulezidenti w'ekibiina ali mu kkomera kitegeeza. So bano bonna abaali ngaawo nga bavuma gundi nalaba muganda Munyagwa atera nnyo okugamba awo Kyagulanyi nti mutiitiizi naye Munyagwa njagala ye atali mutiitiizi addemu ayogere nga luli nga bwe yayogeranga ennyenje Dwyer Kamulali agisome ye atali mutiitiizi agisome agisomere gye nomwozi agimusomere ye atali mutiitiizi okujjako ng'atugamba nti kati yadda ku ludda lwabwe oba nti bye bakola kati bimusanyusa lwaki kati tayogera pakati yadda ku YouTube ku TikTok okitegeera nga alinga comedian omukulembeze yali yesimbyewo ne kuba president ovuganya entebe ddene tuba tulowooza nti this is your chance banno babasibye banno babakoze eki banno bawaŋŋanguse it's your time to shine ntera mulaba nga ayogera ku bintu by'abakyala era byeyaddamu ebyo anti kati kubanga onoonya cyane ekutuusa ekuyisaawo kuba kati wali buli lwoyogera ku jeno manya oyina kaweddemu okitegeera. So kati abo abayogeranga bangi bannabyabufuzi mu Uganda naddala abataasanyukira kya Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yali on top. Omanyi waliwo bannabyabufuzi bo baali balowooza nti bo be balina okubeera ku top buli kiseera
kati najja n'alaga nti ye munnabyabufuzi owaddala. Ffe tubadde mu ggwanga lino ate mu Uganda buli munnabyabufuzi ajja nga ali alaali balowo bamuteekako mbuoyo akolera gavumenti. Ojjukira ku Besigye bagamba yo bali mu kabadi kaabwe balina muzannyo gwe bazannya. Kyekiremesezza nti buli munnabyabufuzi ajja n'ayiwawo omubiri nga batandika oyo akolera gavumenti. Ye lwaki yayiseewo okudduka yatande ku magye ku intelligence eggwanga lyerina lwaki yafulumye. Waliwo omugwe nalaba mu campaign yawo namulaba nga kola interview sijja kumwogera linnya wano naye yali musajja mu NDP kati nate najjaawo mu NUP nabeerabira mukaawo kati nagoba ku bya kaadi ne bigaana kati nalabika nga agivuddemu waawano waawano kati nalabika nga abivuddemu natandika okwogera ebingi naye mu campaign yawo yakola statement egamba namulabaawo nga ku interview emu ati a presidential candidate ova otya mu mmotoka nodduka emisinde n'abavubuka wali mugambye nga mazala Kyagulanyi nga dduka yava mu konvoyi ye n'alinnya booda emyaka emabega nga 15 ne bamuvugira ku piki protocol temukkiriza pulezidenti w'eggwanga yava akalulu akalulu oba onoonya akalulu you can do anything osobola n'okugenda n'olya n'abaki n'okola kino oyola kasasiro wootasagwanidde ebyo bibaawo baba bamanyira bumanyizi kumalamu muntu maanyi naye nga mu kalulu osobola okukola kyonna buli kimu okikola kubanga twakirabako nga pulezidenti w'eggwanga alinnya booda pulezidenti w'eggwanga adduka emisinde. Nalaba omwana nga akatambya akafaananyi akazaawo nga yeebuuza ti ono wa boda bodi yavuga pulezidenti Museveni kati oba ali mu mbeera ki? Nga bakazizaawo mwe muyina omunoonya naye ayinza okuba be bano abavuga Range Rover mu Kampala ndowooza naye mwe muyina omunoonya mwe abannamawulire munoonye mubuuzi life agirabye ati yavuga omukulu oyinza omusanga nakasongola nga akongola nsene. Twagala okukulisaayo bamachete ne banne bwe bavudde mu kkomera era baweereddwa kisonyiwo oluvannyuma lw'okukkiriza emisango nti gyakolebwa wabaddewo okukkaanya n'okwogerezeganya kwonna. Tubakulisaayo bingi bigenda mu maaso bingi bye boogera oba oli abantu abamu babadde balowooza nti bwe banaavaayo bajja kusirika babeeko ne baleme kwogera kintu kyonna naye bwe bavuddeyo batuukidde ku kitebe kya NUP ne bongera okulaga nti bo bagumu nnyo bajja kwongera okubeera nga batambulira wamu n'ekibiina n'enteekateeka z'ekibiina zonna nga bwe ziri. Okuteebwa kwabwe kuno okwogerako ki kubanga simanyi wabasangayo ko bwali Luzira? Twali mu gundi za njawulo nali Kampala limande ate nga babbo bali Kitalya. Bali Kitalya. Ali Kitalya. Naye mbayozayoza komera munnange emyaka almost 6 years bambi kiba kinene nnyo era mbayozayoza bamachete ne tiimu yonna mukulika eyo nnyo mu komera siki tolyagalizanga muntu yenna. I spent there 2 months but kyenayitamu kyali too much kati ate bwe mpulira emyaka 6 oh my god mukulika eyo nnyo naye my advice nze yempa abamachete oba basooke balinde okugenda ku kamera. Waliwo ebintu ebimu bye boogera oluusi n'ogamba omwana ono yalirinzeeko na recoveringa bulungi nnyo oyinza okwokya mu byoyogera. Ekirala kyesimanyi bagambye babawadde amnesty eyo gundi bw'osoma etteeka erya gundi eyo bwe bakuwa ekisonyiwo no signing amnesty kikutwalira emyaka emyaka 20 nga tofulumye eggwanga nga tofunye lukusa nga teweesimbyewo wadde ku bwerosi
kati ofunye lukusa kati simanyi authority gye bagijja okujjako nga tebafunyeeyo amnesty naye nga bwe baba gye bafulumye nayo bamenya mateeka n'okwogera bino bye boogera eyo bwodda mu constitution ya Uganda bw'oba ng'ofulumye n'ekyo ekisonyiwo tosobola bino by'onoogamba nti kaŋŋende e Dubai nkole you can't for 20 years 20 years abalina constitution ya Uganda mugikebere mugikulewo ekwata ku amnesty kujjako nga baafulumye ku kisonyiwo kirala nga oba kikikwa ate ekisonyiwo amanyi Uganda we yatuuka oba kati osonyiwo otya ekisonyiwo ng'omuntu talina musango kugana ebintu bitabulatabula ti onsonyiye kuki siina musango nduwuzira kyova olaba abuddeyo ne badda ku kitebe ne bagamba yo otusonyiwa ki naye nga baba basayininze eri amnesty ne bafuluma kuyo problem eriko obukwakulizo buyitirivu obukwakulizo bungi mayi bw'oba mu kkomero oyinza obutasoma bwe baba bafulumye ku pre-bargain that's okay olwo pre-bargain baleeta abalamuzi mu kkomera kati olw'obulumi bw'oba oyiseemu mu kkomera osobola okugamba ekitiibwa omulamuzi nzikiriza omusango nagutta bansalireko ku kibonerezo oba bante kati olw'okuba baba bakusibye ebbanga lya myaka tugeze ng'etaano kati bw'oga nti owaki bansalireko ku kibonerezo ne bagamba kale tugenda kusiba emyaka 5 kati bw'oba wakasavinga 5 oba 5 n'omwezi gumu baba wakasavinga 5 ne bagamba obuzaayo mwezi gumu ofulume oba osavinzeko 5 gye bayita pre-bargain balamuzi bajja mu kkomera mwennyini bajja mu kkomera era waliyo abaana basibe bannaffe betubeera nabo mu kkomera bajja ne batuyitamu kati abasibe bakola mateeka era ne mu kkomera be batuyambako ku byamateeka kunoonya balooya abatalina balooya ne bakufunira ne bakuwandika be babiri ne mu ofiisi ya gundi y'ebyo byamateeka mu kkomera be bakolayo so kati be bakuyamba ne bakujjako information ng'osa era babeera bagiranga bannaye abalamuzi bajja kujja baagala pre-bargain mwewandiise kitegeera ati pre-bargain eyo bw'obanga omazeyo ebbanga bikutamye oluusi bakusibira bwerere ogamba lwaki wakiri be bano b'owulira nti bakkiriza omusango naye nga tebaba basibira musango gwonna kitegeera n'akkiriza omusango afulume ki ekkomera naye kati sinnafuna mukisa kwogerako ne bamachete bwe baba nga basayininze that amnesty jukira eyo yo oba osayininga yabayeekera amnesty ogimanyi yabayeekera nga boolaba konyi bwana agisayininga ne bamukola ki nzikiriza emisango naye tukwatagane mu tusonyiwe nga boolaba ADF abaali aba ADF bwe babasiba ne basayininga gundi eyo ne bafuluma babeera baliko omusango gw'obutujju okitegeera nti ne bw'aba ayagala genda mu UK mu fayiro eyo kwali nti omu ku batujju abasonyiibwa gavumenti bannamateeka bakimanyi tekizanyirwako ekyo ate ekyo kibi nnyo era nze njagala ku gavumenti eyinza okuba ekikola deliberately kumalawo baana bano bonna okubateeka mu kiti ky'abatujju ekitegeera kuba tukyalina abasibe bangi balinga 1,000 abatannateebwa bamaze emyaka nga 6 abatannateebwa bakwatibwa 221 bakyali eyo abakwatibwa 226 225 awo kubanga kuva 221 yonna emyaka 5 egyo gibadde
kawereege kuwambibwa kutwalibwa kusibibwa kati abaana abo bonna bali mu kkomera bwe bateebwa kweyo gundi amnesty kitegeeza bonna bali mu batujju nti gavumenti eyinza okuba nga ekiyisizza eyo nti buli wogira ne kusonyiwa tukuteera kweyo okitegeera kiba kigenze ku likodi yo ti ono yali muyeekera yali amu gavumenti bano bategeka oba bebityo nga bwokiraba kubanga waaliwo enjogera eyo nti bano of course mwalimu basanya bali ku musango ogwo tibali bateeseteese okwokya petrol station nga bateeseteese ebipiira okwokya amaduuka amakubo okukola ensasagge abaana baffe bali mu buzibu abaana bakwatibwa bali mu buzibu buli bwe bafuluma ekkomera oluusi tebaba kyekimu kibola banayina project era nsaba buli musibe gwe bakwatibwa ebyobufuzi ne bwe batwakwatibwa byabufuzi bw'olaba vidiyo eno negattaako noonyaako omukulu ono ajja kuteeka essimu yange wansi njagala twekolemu omulimu tukwate twekolemu omulimu tukole like after prison rehab nti omuntu bw'ava eruzira emyaka egyo 6 mingi oba n'emyezi 2 mingi n'emyezi 3 okugibeera mu kkomera ti oba weetaaga ka rehab w'osobola okutuukira abaana abo bava mu kkomera nga talina waagenda nga talina wajja kutuukira kyobalaba nti bamuleeta ku TV n'ayogera ebintu ebitakwatagana ng'ate yalisose mu rehab n'ateekebwa nekwegamba jjukira bamu ate ekyo ne gavumenti ejja kuba ekifunamu ti abaana abamu bava mu kkomera nga abayina omutima ogukola revenge nti bansibye I have to do something to muntu eyayo yankwata ng'omuvuka gwatunyumizaako olulala gwe bawayiza nti oba yakwata mwana n'agamba nti naye bwe ndiddayo yampayiriza ekyo nja kumuta listi nkomewo wano era n'akikola kati ebyo byonna okubyewala we need after prison rehab after prison rehab eyo egenda kukola etya nti ate eba ng'erina ne skills omwo munda nti omwana bw'ava mu kkomera nga talina waakutuukira atuukiramu eyo rehab mulimu skills zagenda okukola mulimu abaana bakola sabbuuni mulimu abatunzi mulimu abatokwe bano batunga masuuti bano bakola ki waliwo abamu benda abavayo nga amanyi okutunga abamanyi okulunda eruzire eyo ekyo gyekiri naye avaayo nga talina wadde ennusu nalabye wakulira amakomera nga bamubuuza basibe bano bemutwala okulima bemutwala okukola ki lwaki bafuluma tebalinaayo wadde sente ng'ate bali mu mateeka omusibe bw'omuntu akola alina okusasulwa wadde akasente kaba katono naye aba alina okukola ki okusasulwa so ebyo byonna kati nze bwe ndaba abaana bano emyaka 6 mingi bambi excitement okwogera asobola okwogera naye ffe ng'abatunuulizi b'ebyobufuzi otuuka n'ogamba nti mwana ono kyayogedde kiyinza omuleetera ki obuzibu ku bintu bye yakola ki bye yasayininga okufuluma ekkomera so n'ogamba nti wadde tuli gumite naye amateeka gatuzaayo mu kkomera kubanga bano kusayiningisa n'okukozesa ebyo byonna baba bakusiba mikono mumwa butabako kyoyogera osirikira eyo okitegeera so bw'ojja n'otandikirawo wakoma bakukwatira mu kyewasayininga wali ebirala byonna biri okay pre-bargain it's okay buli kimu naye that amnesty yentyamu wanagisoma nenjikuguka bwe tubeera mu kkomera tusoma amateeka kyetusooka okusoma mateeka nze nali mu kkomera nasoma amateeka ate tusoma ebyo be pre-bargain amnesty biki ni case nga nemedde mu kkomera ngenda kukola ntya ekyokubiri kyetusinga okusoma ennyo Bible yes naye tugisoma nnyo kubanga eba etukwatako so ebintu ebyo byonna bwe bibaamu
sooka ne weetegereza era ate bakadde baffe abatukulira mu kibiina kya NUP balooya kyendowooza bamaze kuyita mu nsonga eyo ne balaba ne bagamba nti akati wano kiryokke naye nze nkyogeddeko ŋŋanze okusinziira nga bw'okimanyi my opinion nga bwe nakisoma naye bwe kiba nga si kye basayininga that's fine they bali okay to talk yes. Kale ensonga zeezo Honorable Chris Balyomunsi yadduse kipayopayo mu ddwaliro e Mulago okulaba ku Dr. Kizza Besigye ono minisita yabaddeyo ndowooza oba olunaku lwajjulwa Mande n'agenda n'amulabako era wabaddewo okwogera gamba nti minisita w'ebyobulamu mu gavumenti ya Museveni yagenze n'alaba Dr. Kizza Besigye abakulu kino abayisa kitya kubanga jjukira nti Chris Balyomunsi era abadde n'obutakkaanya ne General Muhoozi mabegako kaawo byonna ndowooza obigoberera byonna nga biri awo era mu bonna baminisita bonna n'emikono gya Dr. Kizza Besigye abali mu gavumenti ya Museveni Chris Balyomunsi yekka yasoose era yagambye nti nno okusookera ddala Dr. Kizza Besigye ava mu kitundu gy'ava ekyokubiri mukwano gwe so n'olw'ensonga eyo ekyokusatu yali mu kkomera yali mu kooti nakolapsinga ate nga ye minisita wabyabulamu mu ggwanga Chris Balyomunsi nagamba nti yabadde tayinza butagenda kumulabako nga ye minisita w'ebyobulamu mu ggwanga erya Uganda ng'ate musajja mulwadde n'ebirala byonna nga bwe yannyonnyodde kino kiraba otya naddala mu mbeera eno gye tulimu essaawa zino nga ne mutuginnyonnyoddeko wano kuva lwe twatandise program. Chris Balyomunsi akazito yakawulidde kuva Lukunjiri yabaddeyo mu kusaba abatuuze b'e Lukunjiri ne bamutuma ne bamugamba oli muganda wo muva wano mwembi gamba President Museveni atunule mu nsonga ze bamutaddeko akazito ku kyalo kwava namulabye mu kkanisa n'awaayo ne miliyoni 10 musajja yayimuse n'amugamba nadde njiraba so kati okujja okukyala pressure yavuddewa Lukunjiri ate nga bw'okimanyi nti Chris Balyomunsi tebalima Kambugu ne General Muhoozi ebadde beetwala ebiseera ebisinga kati alaba nga ne bwagenda talina ajja mukuba ku mukono obutakyalira Besigye ate n'ekirala nti teyakyalidde Besigye mu kkomera yakyalidde Besigye mu ddwaliro kyogamba nti Besigye akyogerako si yakireeta n'ava mu bulamu bw'ensi eno Museveni taweza bubaka bukubagiza asobola okubuweereza lwaki yabuweereza aweereza obubaka obukubagiza ndaba enjogera eriga nti omusajja talina nsonyi omusajja talina nsonyi anti abayinza n'omuwa gundi special ki fino ne bamuleeta mu palamenti biki tazikawo n'anyumya nga bwe batandika nga bwe yamujjanjaba n'amuwonya biki ebyo ebyobufuzi ebyo abantu babinyumya n'ayogera ku nfaaye n'ayogera mu kufiirwa ebyo kisoboka because abantu abo however much simanyi kyabatabula naye nga baaliko ab'omukwano era buli omu amanyi ekyama kya munne beemanyi nti Besigye ne Museveni amanyi nti Museveni alina enkovu wano ne Besigye amanyi ne Museveni amanyi nti Besigye alina kino beemanyi so nti wabaawo ekiriwo ng'ogyeko ebyobufuzi bateekwa okuba nga waliwo akakwate way back from home wawulira byoni byanyuma bwanyumya nti maama wa Museveni yamala ewa nga Museveni ayingidde ensiko yamala ewa emyaka egi mu bawini byanyuma kati that relationship tesobola kubanga ebyobufuzi just bigijjawo bujja okugjako ng'olina omutima omubi
okitegeera ng'olina omutima omubi nga Winnie bwe yagamba. So kwisiba ly'omunsi kibadde kimukakatako ng'omwana w'oku kitundu okugenda okulaba omwana munne gwe bakuze naye, si gwe bakuze naye omusajja era ndowooza bakuze naye bali mu myaka ndowooza bagoberegana agenda n'amulaba naye akazi tajja kawulira oba bayinza okutya ku lwa Lukunjiri community omunyega bwe kityo. Okay. Kale ensonga za Dr. Spaya omukubi w'ebifaananyi cartoonist mu luzungu bamwogera badogezako kuzigoberera President Robert Kyagulanyi yava n'agamba nti omusajja ono tumubeeremu bamwetaze miliyoni zali mmeka 30 nga ze bamwetaaza n'agamba nti tumubeereremu omusajja ono asobole okuva kooti ze yasaba kubeera nga bamaliriza ensonga ze oba nga bakonege gye bazikwatamu kaga nti bannange tumubeereremu omusajja era walinatikawo wansi nti tajja kulima abantu sente bazisonze abantu bebakwagala buli kimu bakikola. Spaya oyo abadde okuva dda ng'awandiika agundize katunize akuba katunize ng'ate zina message enkulu lwakuba nti tuli mu ggwanga eritavaluinga content oba art naye Spaya oyo yalibadde nga y'omu ku basajja kubanga professor we Makerere sikyo lecturer so ebyamutuuseeko university ekyebadde muvunaana tetwagala giteeka nnyo wano naye nga wabaddewo embeera oba obusente butono nnyo ku Spaya ne bwe bataani musondedde naye yalizifunye nange nakirabye leeti nalibadde muwa nalibadde kubanga namukontaktingako and is a good guy sibe bana abasajja abaasoma abeewulira omweza message ne baba takumanya akuddamu yanziramu ku gundi ku X ne mubuulira kye nali njagala so ne tutandikira so kyabadde kyetaagisa nga badde bamu gundize ze zakuba gavumenti teziagala kubanga erabanga ezikuba gavumenti so naye nga bannayuganda abazinyumirwa bayeewo omubiri ate oba oli ne bwaba nga tabadde tamanyi Spaya kasa Bobby ayogera kasa Kyagulanyi ayogera tewali Kyagulanyi ayina ekintu kyayina ti omuntu era singa byalinga wali obaddeko awo nga waliwo omuntu gw'olwanirako nga tomanyi naye oba yayiikiriza gojja buzzi n'okuba Bobby n'obuuza luvannyuma yakoze eki kati ye Bobby kyonna Kyagulanyi kyayogera oba abantu bamala kuwaayo ne babuuza Spaya yaani okitegeera tebamala tebagira so kibola na bana abaana bavudde mu kkomera Bannayuganda bali mu diaspora bambi bali mu kusonda sente balabenga obulamu amasimu ogalabe bagaba wadde olwaleero Louis SG azibawadde esimu nenga diaspora yezikoze ki yeziguze so ebintu ebyo ate tetugamba nti olw'okuba tuli mu mbeera eyamba nti abantu babeere nga bakola ki bazza emisango banga bayiikiriza olw'okuba nti Bobby ajja kukola kyajja kwogera akikola lw'abantu ababa batuukiddwako ekizibu ng'ate bali innocent yes tobeera muzibu nti bakutte oba booda ng'oyambadde bereti nti Bobby ajja kukuviirayo no Bobby avaayo ku bantu nti ali nga bw'olaba nze bwe nali nti Bobby okuwanika ku mukutu gwe aba alina okwekenneenya omukulu ono yakoze biki bamuvunaana bwereere baasi n'awanika so si kuba nti bakutte n'omukazi mu loogi ojja ogamba bannange NUP tannyambye bannange ekyo Bobby takikola olabye bantu bameka nga abawanika ku gundi ku
kugundize zonna si bangi media amala kunoonyeza nti omukulu ono gwe bakutte bamukwatidde nti bamukwatidde bwereere okitegeera so ate si kintu nti oba akumanyi tekirina kuba nti oli mukwano gwe naye kati ye aliwo ku lw'abantu bamukwatidde bwereere talina musango akiteeke n'alaga ensi bwekityo bwe kiri so Spire tumusaasira ekyamutuuseeko naye ate nitwebaza n'abantu bambi abayimiriddewo ku lulwe ekyo nno kizaamu abantu nga Spire nga nze Muvaala nga n'omulala aba awulira nti my people bayimiridde nange yes nalabyeko awo Honorable Kabanda yatwitinze ng'alaga mbu essaawa yonna mbu Spire agenda kukwatibwa simanyi ku misango ki naye namulabye bw'atyo yawandiise awo era nabyawo bamu ku bantu babadde concerned nnyo ne bamuddamu kaawo naye kati tetumanyi musango kyekiyinza okumukwasa n'ebirala byonna ebifaananako bwe bityo kati abantu bali mu kutya buli kadde buli wabawo ekiwandiikibwa kati sobola kwogera Kabanda kuba eyo yonna family first family ne bwaba nga si be bamuzaala ne bwaba ayinza okuba mwana wa mupakasi naye ayogeranga first family kati eyo yonna family sijoogerako ng'omukozi bw'anaagamba gwe njakubira ku geeti yaffe naye nga mukozi shamba boy kyamanyi nagambye first family najita 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 nga tumaliriza NUP emirimu girabutenge gye gitambula mu ssaawa zino Honorable Robert Kyagulanyi President Robert Kyagulanyi bw'atali abamuyuka be Lina Zedriga amawulire geego Honorable Mwanga Kivumbi naye byebyo n'ebirala byonna ekibiina kiri mu kusomoozebwa naye ate kiyimiridde wamu ebyo biwulire n'ebbali jasi kwagala kumalamu bantu maayi badde ekibiina kiri wamu kiri kumite bassa kimu ebyo bye muwulira oli najja ku TV oba linajja ku channel y'omuntu n'agamba waliwo embiranye mu kibiina ono takwatagana gundi tewali kibiina kyekutte bwekiti kitole wadde omukulembeze taliwo naye ekibiina kiri wamu ebyo byonna tubisuubira nti onajja kujja agambe nti bano ekiri eyo bannange jasi kumalamu bantu maanyi nefe abamanyi abaogeddeko n'omukulembeze abaogeddeko n'abakulembeze bano abasajja baliwa abasajja n'abakyala bali wamu batambuza emirimu gy'ekibiina wamu bwe bati okitegera kubanga nze kankubulire ogamba otya nti ekibiina tekirina nti kisasula renti tekisasula ki ekibiina ekitudde entende bwekiti ogamba otya nti ate nga n'amasanyalaze basobola okugasasula ekibiina kiri wamu ekibiina kiri wamu tewali na kintu kyonna kiriyo nti ate waliwo embira no batudde wamu emirimu gitambula ng'ebwe gyali girina okutambula yes kale byebyo ebyolwaleero tweyanzizza nnyo tweyanziga abadde atulaba kubiriza abantu ku lwa muganda wange Mansur Semanda King Sir mbakubiriza mwenna tugendeyo na Kajanja tumulabise Kajanja kubanga waliwo embeera abantu gye babadde bataddewo nze gye nabadde saagala ku share yabaddeyo ya Regi babadde babitadde tribal babikoze tribal bumulaba ffe betukoze omwana waffe tumulinyidde baasi kuva eri biki kati nga balinga abataddewo embeera nti abantu b'e Kampala tebazze mu show ya Regi nti Regi abantu beyazze nabo kuva Mbalala kuva mu Western kati ekibuzo kyange neneebuuza Regi bw'abanga abantu be ajja nabo kuva Mbalala lwaki ayita mwezi gundi Masaka n'ayita Mbalala n'akola ki n'abonyaabonya abantu okujja e Kampala lwaki tagikolera eri abantu ne babeera nga tebasipendinga sene nyingi nnyo okujja mu baasi kusula mu hotero biki kitegeeza amaanyi gali eno naye akimanyi nti geje gali eno mu Buganda okitegeera ate baleme kuteekawo mbeera eyo nti abalaba Regi bokka ba Western ne Baganda waliwo abagendayo ne bamulaba wadde ayimba mu Lunyankole waliwo abagendayo ne bamulaba
abantu family kati zegatta abantu tina abantu balina abakazi banyankole abantu balina abasajja banyankole kati omuyako ajja kuga tugende mu show okitegeera tribe bwenaava ojja kwesanga nga n'abantu ababeera mu show ya saha 40% ba western yes kyekyo kireme kubeera yewomba ate ebyo bijja kutwawula ate nze mbakakasa nti ojja kugenda okulaba nti ate namba esinga ti saha show ya saha eyinza okukubisaamu emirundi ng'esatu ya reggae omanyi omuganda kye namulabako kasita oteekawo embeera eyo ng'oyagala okulaga nti bali bazze lwa munnaabwe omuganda ayagaza kajanja bw'asalawo okufuluma aba afulumye ndabyeko saha nga ayita samweya ng'abantu tiketi bazikuza kajanja so era nyongera okubakubiriza naffe tujja kubaayo ate tujanjawaza ekintu amiina olwakutaano luno kale toyanza nnyo mbadde ne muva wala Geoffrey Mayanja yenze tukwagaliza kaseera kalungi kwemboozi muyugi kwe tubadde weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.